Dr. Tamale, emmere eyambira ddala ekibumba. Nga sinnaba kulambula guno omusomo kuba ekibuuzo kyambuuziddwa. Obadde okimanyi abantu batambula ne kino ekirwadde bayina obukosefu ku bibumba byabwe naye nga tebamanyi? Leka nkunnyonnyole, leka nkusomese. Obadde okimanyi enzino endwadde y'ekibumba eviira ddala nnyo mu kunywa omwenge, wine, as long as nga mwenge. Naye nga kino kigenda kwongeza inflamation mu mubiri kuba nakinnyonnyola. Ne insulin levels zigenda kweyongera, ekigenda okuresultinga oba kigenda kukosa ekibumba, kigenda producinga liver fats. Bino osanga ng'omuntu ng'alina olubuto olunene, bano ab'embuto ennene abamu, naye ng'omulaba musajja oba mukazi naye ng'alina olubuto naye nga teruvaawo. Ekibumba kiba kyakosebwa. Naye nga okwewala ebintu bino eno, omuntu yenna olina oyitiriza okusiiba intermittent fasting, naginnyonnyola ku vidiyo zange gye ziri, ne ketogenic diet nayo naginnyonnyola, n'okuyitiriza nnyo omega 3 acids kuba tuzimanyi nnyo, ziyambira ddala nnyo, ne tuna, macrepe ne salmon, ebintu byonna nabinnyonnyola, ebyennyanja ebyo. Olina n'okkendeeza ddala nnyo omega 6 acids, ebintu ebirimu kuba ebintu ebirimu omega 6 acids ate byongeza ate ku fats. Naye nga okulya nnyo carbs, zino zigenda kulinnyisa sukaali, ezigenda okulidansinga oba okwongeza ku insulin levels, ebigenda okuleetera enjala fatigue. Naye nga insulin resistance osobola otya olengera okuzeewala, osobola otya ozikipinga low, osobola otya okola binene ebintu nga tekigenda kukosa ate nga kigenda kuwa healthier. Omuntu yenna olina okkendeeza ku mmere eri high carbs foods, ebintu ebyo tobimanyi nga omuceere ogwa white, naye waliwo omuceere ogumu kuba waliwo n'engeri gy'oggyamu starch mu muceere. Naye nga low carbs foods omuntu ezo nnungi, omega 3 acids ezo nnungi, wine, omwenge olina okubyewalira ddala, omuntu yenna olina okubyewalira ddala nnyo. Black seeds ne greens nga cabbage, kuba cabbage tuzimanyi bulungi zirina fiber mungi, era fiber mulungi nnyo ebintu bya greens ebyo ku kibumba. Okusiiba, okola duyiro, vitamin D ava mu musana ne vitamin A ne E, oyo mulungi nnyo okuyambira ddala nnyo n'okubuildinga ddala nnyo ne cells oba hormones mubiri mwennyini. Naye nga ne olive oil, as long as omuntu okozesezza ddala nnyo original, kuba nze njagala nnyo ebintu ebiri organic. Ne probiotic foods ebyo nabinnyonnyola, vinegar mulungi nnyo ne mu kusala weight. Vinegar mulungi nnyo mu kusala weight kuba omuntu alina olubuto, ekibumba kiba kyakosebwa nga kiproducinga acid, oyo acid agezesa olubuto. So akatungulu ne garlic bino birina powerful effect, naye nga omuntu osobola birya nga bibisi as long as toyitiriza nnyo bingi. Naye nga n'okunywa kaawa naye mulungi nnyo, kaawa n'oteekamu kalimon oba kalimon n'amazzi agabuguma n'obigatta, kino kigenda kusala weight, kigenda kureducinga ne estrogen levels kuba tumanyi bulungi nnyo estrogen levels. Estrogen kasita ayitirira eyo hormone, kasita eyitira mu mubiri, gy'ogenda osanga ng'omuntu alina omugejjo, akoowa mangu, assa mangu, assa bubi, ebintu ebigenda kuviirako. Naye nga yeyo emmere eri esobola okubeera accessible, green tea, n'okkendeeza ebintu eby'amasavu nga ennyama, ebintu ebiri high in carbs, ebintu ebikyasinze ddala nnyo high carbs foods. Bino ebintu tulina nnyo okubyewalira ddala nnyo, n'omwenge era nga kye kisingira ddala nnyo ekintu kino okukoseza ddala nnyo ekibumba. Akuume atakumira mpeera. Nina ne vidiyo zange ze nakola, osobola okuziyitamu kuba misomo miwanvu
nkoze nnyo emisomo mingi osobola ogiyitamu. Nze Dr. Tamale akuuma atakumira mpeera. Basiibudde.